Nkwandizaako mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza weebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tegeeza yenna atannaba ng'osubscribinga ngina maaso n'okusubscribinga gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Kaakati jjukira emabegako awo tubadde n'olutalo lwa King Saha ssaako ne Jose Chameleone ne Eddie Kenzo. Naye wenjogerera tebinnaggwa. King Saha kyakoze bano enkoko ekikola bwana bwayo mu katambi ina kubanga mbakuleetera osooke obyerabireko gwe kennyini nnyini gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. King Saha kyakoze bano enkoko ekikola abaana baayo gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira nti nno abayimbi basaanidde okimanya nti King Saha ku level kwe bamutwalira si kwali. Bwe bate balabanga ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamutwalira ku level yaabwe okubanga bayimbi. Naye kino mulina okkiriza nti omuntu aba asomose ate tagenda kubanga adda mabega kunona byayita bye. Omuntu temumuleetera byayita. Olaba omuntu Katonda nga amusitudde amugye ku level kwali n'amuteeka ku kifo ekirala, lekerawo okulowooza nti nno mukyali ku level ezimu. Beera mu malirivu ekimala otegeere kati mu katambi kano njagala naawe okeerabireko. Yakeera agambe nze nomusobola yenga kiva mu nsoke nkukwatira ennyimba zezi nzibayimbiremu bagambe wano jasi wano kwaliwo okupakuka naye singa yalukwata kiyimbi music sipakupaku osobola okufuna ebigambo ebirungi naye kati obiwandiika onoonya wonaazinira obitta obuwoomi waliwo ebimu ng'olina okubisala bitambule empola message etuuke naye kati gwoba obinoonya mulingala oba ojja bibisa speed ogende ngozi kati nga gwa amazima oluyimba oyagala kuyimbira makkati ezo kozinewo nyimaze mpaye enyimba ga bbiri z'owulira z'ogamba zeyapakuka nogaabo nali ndutirawo zonna taani kuba nyimba nnungi mpewetako obuweewo ensinti mulemeyoogera mazina ate mutukyaza mu freestyle naye just freestyle nga mwine ekirege kyammwe oba ekiraga nemutegere mugamba mukubeemu kwisosebo mwine tuteeka amadala gaffe gye gajja muleko tubuusabuusa ngaawo abali midiyamu mubaleke mu midiyamu butuzeki waggulu eri mubyayiti muba mugeranyumiro nze wange teri muzinyi n'ogu ewange teba muzinyi n'ogu yoba oziryoka nkugambye mbanja kuyimbira mu ne ku buyimba bwa siringiyo anti bato yakuyimba si amazina ebibyo agugambe tiri naye nkugambye bategena kuba yakuyimba owennanga agire kwa era abapagapo ojja kulaba nga bakuonako lwaki oyimba nnyo kuba kyagala babawulire gyabampulire nsobola okukumeketerayo omuyimbi tugetuuke no mukamwanyi kaaliwo nga tawulo 3 ziri mu baafu nga zitobye nga tawulo 3 ziri mu baafu nkugambe tusobola obateeka erimu ambuleera yaabwe ne bayita n'abali mu gavumenti bonna ne batuula eyo ne bajjula nga n'akatanyuma basituka ne bazinirako omuntu waabwe naye nga wemazaayo ngebikwatagana n'endongo kristo nvaako ebikwatagana n'endongo nange kenyini neeta kati wange yaliwaawo nankubira era namugambirawo tebajja kukkiriza so nga twandiyumisirizaamu abantu bakyala babe ne baleeta ebimuli kumukumu fe nga tukuba bukubi bakyabi bange babewanika emiti mu bbanga bebagamba puulo anti geto zonna zivaayo geto zonna zokale zidde ewomulasita kati bano banswanswanswe ne badde eri ekisooka tubakugayira abali babuuza bato eya Eddie Kenzo n'omukulu King Saha yagisibye ng'oli ready yagisibye nali ngenda kuyimba akayimba kamu 2 ayimbe 5 yimbe kundeeza ayimbe endala 5 kubanga sisobola kukwata luyimba luzito wate ndugate kukuyimba mbukayimba kayimba kati ze kuba kilo 2 nga kukuba kilo 10 I like this. Ate nga sina bya bad vibe nti
nti kunooma biki abbe tuli ba Luganda just wali kuba buli omu kuyimirira mu katuuti ke tolaba nti n'abakubi b'ebikonde bazuka kubahaaga ne bagiyingira bakulasira ne beebongako bawanikako omukono gumu bati kakabi niko kalowooza mukazi okulya mu lulime ne muluzisa emyaka 10 bwe busajja obujja okubanga bwakabi kabeere ku mulambo kokka n'abazene bakakubagiza tekababeerera lofiti bo binaafuna obuzibu ne kagamba nti bobi wine business nga bamukubye ebisasi nga naawe olaba ku vidiyo kalina omutima omukyafu musajja yagenda n'akakubagiza nkafiiddwa ne muganda waako kati ebintu bwe mutabyogera kani alibyogerako abo bagayi ffe tugenda beegambirako nze nange embeerayo nga bakuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi ffe wetumanya ebizibu bintu tabyogera gwe lwaki gwe Kamiliyoni kendeeza omutima omubi ffe mu nsi tulina kubaawo kwegunjula kwewabula na kwebuulirira mwe bakulu baffe mwogere amazima naffe tugagoberere gwe mukulu waffe olaba ekituufu oteekawo diisi okyamya abantu bangi era obuniganiga bungi mutandika okwogera nga ggwe alright ndowooza nammwe mubyewuliriddeko byebigambo ebiva muganda waffe King Saha abayimbi mulina okitegeera nti nno omuyimbi kasita avaayo n'ajoyininga ekibiina kya National Unity Platform tafuna bufunyi mafuta gokka wabula n'amasannyalaze gajjirako gaba g'amaanyi so goono oyagala omwerijjako gajjako kubirayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza King Saha mbagambye ye muyimbi asaanidde okuba nga wewa respect na si mu entertainment mukamuka wabula n'embyenkyukakyuka mu ggwanga mbyebufuzi mu politics kubanga ayikoze kyamaanyi okubaako kyakyusa ng'abayimbi abasigadde tebannazuukuka bwongo at least tulinayo abatono abazuukuse nga King Saha ate nga ddoboozi ly'amaanyi nnyo mu ggwanga kati wavaayo n'ayogera ekintu n'akulitisayizinga ekintu ekibadde kigenda mu bukyamu kitegeeza abagoberezi bayina bombi baba bakikulakulaki babasobola okuba nga bakitegeerera ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza so abayimbi kino embanga mukyagala okusigala nga muyimiridde mu entertainment industry nze ŋŋamba ensonga ezimu ze mutategeera mwandibadde muziyimirira wabbali muleke abantu bateekinga careers zaabwe baleke abantu balina ebirooto byabwe mbaleke basobole okutranslatinga ebirooto byabwe kufuuka reality bwe tisiraba nsonga waki oba nga obiyingirya gwoba tolina kirooto ng'ekyo kyakoma mu kuyimba kyakomaawo gwe awo oba oli wabula abalina ebirooto byabwe mubaleke wabula kutegeeza nti webale kwekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza gwe atanakubanga osubscribinga genda maaso subscribinge baganda bange bali emitala w'amayanja Saudi Arabia kati Oman balamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV sharinga commentinga subscribinga gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Updates TV tubaagala nnyo mwebale kubeerako mweraba